Alright, abatula abalungi amanya kubozi nze Jonasins ate nate omwanjuzi wa Mutindi Files agendera ddala maaso gwe atulaba ate omulundi gw'okusooka awo subscribing osobola okufuna latest update eza video oba ebyo ebintu bye tuba tukusuulidde mu kaseera ako. Kale olunaku olwaleero nga bulijjo tubeerangawo ne Sam okutuwa analysis engeri gy'alabamu ebintu we bitambula naddala bigenda ate ebitrending naddala nga sonna ate olunaku olwaleero tuzze n'emboozi y'omukulu Senfuma John omusomesa eyagendedde ddala maaso n'okuba nga ate asendasenda omuyizi. Kale n'olw'embeera eyo mukulu Sam katubuuzeeko tulabike nga ate twolekera ensonga zo. Mukulu Sam buuza kuba tulaba ate tulabe nga tweyongereyo ddala maaso. Abatulaba njagala okubabuuzaako nti muli mutya byonna bye musinzire okulaba Tindi Files. Twagala okubeebaza bebaza olw'obudde bwammwe ne ssente zammwe kuba manyiri buli muntu akozesa data akozesa zi wifi and all that kugamba it takes a heart okulekawo ebirala byonna n'olaba kino. Okutereezaamu katono nnyo, nze siri analyst, nze ndi community expert. Nviira ddala mu Zinga yaffe, ekitongole kyaffe kya Zinga yaffe. Era omulimu gwaffe omukulu gwa kusomesa na kusomesa nga tuyita mu art gwe tukola, nga tuyita mu bintu ebyenjawulo bye tukola mu Theatre Focus Uganda mugiraba, bagiraba Zinga yaffe mugiraba, n'emirimu emirala mingi gye tukola naye okusinga ennyo tuli nnyo mu entertainment n'ebirala bingi bitukola ebirala bye tutajja kwogerako budde naye nga kyonna mu kyonna I'm personal, I'm a community expert akola ne Zinga yaffe Uganda. So kyekyo lwaki ndi wano, siri wano kubanga nze kuwa analysis, saagala nnyo kuwa analysis kubanga ng'omuntu ndi bias ku bintu ebimu. Ekintu kyonna kyonna ekitakwatagana na nkulaakulana mba bias ku kyo, mba ne bias ku kyo. Kakati kiba kya buli az'amaanyi okugamba nti ndi analyst kubanga olwo sijja kuwa analysis gwe gy'osinga kwagala. Nze nja kuwa the developmental point of things because that's what I care about. Sifaayo nnyo gwe kumanya kintu bwe bakiyita kyavaawa ani yakireeta and all that. Ogwo si gwe mulimu gwange omukulu. Mulimu gwange omukulu kuwa direction and where we should go as a society, so that we can develop from one level to another. Yes. Buterevu. Abalabi baffe waliwo ka video aka trending nnyo ne screenshot eza trending kyemmanyira wazirabyeko ez'omusomesa Senfuma ng'asendasenda muyizi we nga nnono asomesa ssomero erimu liri bitundu by'Emityana. Ssomero liro ndireka tuleme nnyo kunyigiriza ssomero w'essomero si eryamutumye ate tuleme na kunyigiriza bintu birala byonna ebikyetoolodde naye tutunule issue. Gwe nno okiyita it is a case right now eri mu society gye tutunuulidde ffenna. I understand omwami bamusiibudde n'omusiibula okuva mu komera, bamuwadde bond, bamuwadde police bond kubanga oluusi kyazuuliddwa nti talina musango. Ebiseera ebisinga not every sin is a crime. Not every sin is a crime. Not every sin is a crime. Waliwo abantu bangi abakola ebintu ebyekiyaaye oba ebibi oba bitya naye nga mu maaso ga Katonda it can be a sin naye nga ate it's not a crime mu society. For example, waliwo society ezimu ezikkiriza nti omukazi asobola okuwasa mukazi munne. It is a sin but it's not a crime in that area. Nakitegeera waliwo abakkiriza nti bw'ojja okwewola, Bayibuli zaffe tezikkiriza kwewola by the way. Okwewola mpolaayo emitwalo 10 gyagikuddiza. Bayibuli zetukkirizamu tezikikkiriza. Nakitegeedde si kintu si kyakwega ne tukikola bulijjo. Banks ziwola era amateeka gakkiriza mulungi nnyo. So it is not a crime okera kumisa ne wewola. But it can be a sin at
point kivula nti abasiraamu ate bo balina enkola ate yaabwe endala nti baate bawola naye tebateekerako interest ozizaayo nga wazijja nga bwe wajja miliyoni 2 z'obaddiza si kugamba ate kati tukuwadde miliyoni 2 kati komyawo miliyoni 2 mu mutwala meka obanga akola essanyu mu nnaku y'abalala. Exactly. So now and that is the whole idea. So kyembadde ngezaako okulaga nti si buli musango si buli kibi nti musango. Ontegedde bulungi? Yes, sir. Si buli kibi nti musango. Kakati kesi y'omwana ono bw'ogitunuulira teyabaddemu nnyo makulu kyovula n'abapoliisi bamutadde. Olwaki lwaki teyabaddemu makulu? Amakulu tegabaddemu lwa nsonga bbiri nti abasoose okusaasaanya amawulire tebasookedde ddala kutegeera what went wrong, what happened. Kubanga kkiriza obagaana poliisi egimu ku misango gyesinga okuwa obudde gwe musango gwa defilement n'ebintu ebitambula bwe bityo. Tebasobola kuba basiru kuba nti kati bamutadde in just 2 days. Kitegeeza nti waliwo ebyabadde tebikola ki tebigatta ku musango. One, bamukutte n'obupiira bugali mpita bwabadde bwa pieces nga 9 bwabadde pieces 3 mubamu 3 bwe piece 9 kakati piece 9 bazimusikutte nazo nga si nkozese zikyali mbuveera bwazo kitegeeza teyazikozesezza ekyo kimu. Ekyokubiri bamukutte ayingidde mu nnyumba. Ekyokusatu engeri gye yazze mu nnyumba kyategeerekekebwa nti waliwo seduction oba seducement. Someone seduced him to come nti oli yatuuse ku level ekola egamba nti mwana gwe mpa essimu eyo bino biki byogera noono typinga kutuuka ku level emukola ki emuyita nti jangu ajje akwatibwe oba agombebwemu obuki obwala. Ekyo nno ne munzikiriza entuufu ey'ekintu ekikulu ekitegerekekwa si kituufu obeera si kirungi kukema muntu okyegedde nti levels zaffe kwe tutegerera oba kwe tugumiikiriza si ze zimu. Kyabulabe nnyo okukema omuntu okyegedde because omuntu yenna asobola okukemebwa naye kibi nnyo okubeera mu nteekateeka ekema okitegedde kubanga olina suspicion nti John ono ayinza okuba mu bibbi kankwate emitwalo gyange ginaabi ngimuteere awo neefuule nti sigirabye oba nzisuule kanzeesuuze ndabe kyanaakola. Ayinza okushookinga n'azitwala kakati bw'amala okuzitwala kati ate tuba tukuliyetiza omusango naye kkiriza obagaana naawe obeera party of omusango gwakoze omusango gwabeera aleetedde oli okukola omusango nti you have been part of the crime. Omusango naawe ogwenyigiddemu ontegedde bulungi nnyo kubanga kkiriza obagaana omwana omuto byawandiika tebifaanana ng'eby'omuntu omukulu ontegedde kati omwana bw'aba awandiisa eby'ekintu ekikulu bwebuuza omwana si muto mukulu oba mukulu mu kifaananyi ky'omwana omuto oba okitegedde bulungi nnyo kuba kati oli aweereza message ya kintu kikulu ontegedde kuba omwana omuto for that matter omwana omuto bwe bamuweereza message kuba kati abaana ennaku zo balina amasimu abazadde bagulidde abaana baabwe amasimu andowooza omwana wa P7 alina essimu naye first of all nsooka nendowooza nti omwana ow'emyaka 12 alina bakwano be babadde asoma nabo ku ssomero bakyatinga nabo. They talk about games, they talk about cartoons, they talk about books, they talk about the schools they are going to go to, they talk about things in their brackets, in their circle. So kitegeeza kinti you are even going to monitor this phone because there is a phone but you have to monitor
naye kyemmanyi omuzadde wenna waba weesitudde n'ogulira omwana w'essimu. Yes. Why would you monitor that phone? No. It is a must. It is a must. Omwana yenna mu Uganda amateeka gatulagira nti omwana afuuka omuntu omukulu ng'alina emyaka 10 na munaana. Bw'aba nga tannaweza myaka 18 oba gwe wamugulira essimu n'ogimuwa, you must monitor at the end of the day. Then leave it. No, you cannot leave it because no, that's not, ekyo si kituufu. Ekyo si kituufu lwa nsonga bbiri. Ensonga esooka, ensi ekula. Ensi ekula. Yes, sir. Tosobola kulinda mwana akuweza myaka 18 alyoka akwata essimu. It is wrong because one, this phone today is security as well. You leave this phone at home. With your, you leave this phone at home with your daughter. So as you are at work here or umude, your daughter can call you nagama, daddy, something is wrong at home. Something is wrong home. You know, can you come or can you sort out this? Nega mwana muchi? Mwana muto. So okubeera omwana okubeera n'essimu, it is not a crime, but it is management. It is really management. Okutegeera nti essimu eno nagikugulira. The job, omulimu gw'essimu eno kuwuliza mikwano gyo, kubabuuzaako, and you must monitor at least buli wiiki. Yita mu ssimu z'abaana olabe biki bye balaba. Ate bw'obasanga era babuuze, why are you doing this? Why do you have to talk like this to somebody? What is the problem? And all, kati, you need all these things. Yes, sir. Kubanga, if you are not going to monitor, then there is a problem. And a big what? A big problem. And a big problem. Because omwana ajja kufuna enamba agiwa omuntu atategeera, amusindikira ebintu ebibi, amuvume, amukola biki. That phone, eyo simu gy'olaba esobola okuleeta trauma ku mwana. Eyo that phone. Okyegedde. Naye tetusobola kugaana zigulira baana. Naye tulina okutegeera nti ensinga bw'ekula, naffe tulina okukula. Essimu leka zireme kubeera smarter than us. Tosobola kugamba nti there is a smartphone smarter than a human being. It cannot be. Because every technology, behind that technology, there is a human being somewhere. Yeah. So the phones cannot be smarter than us. Tulina okukkiriza nti the phones are here. So it is either we must agree that we cannot be smarter. The phones cannot be smarter than the human beings. Because every technology this is great technology. Behind that technology there is a human being. So we cannot say the phones are smarter than us. The phones are here, we have to use them well. So in this situation, there was a misuse of a phone. Abantu abamu bakola ebintu n'amaalo. Some parents bagula amasimu nga tebagaguze kubanga baagala abaana bayige how to use the phones and all that. Naye ate bagagula to show off. Kubanga yagala kulaga mu neighborhood nti abaana bange balina amasimu. Women usually have that kind of tendency where they want to show. I'm sorry to say women, but I'm saying mothers. Some mothers really believe that possession is a big deal. Era yasanyuka nnyo okulaba nga muwala we oba mutabani we akutte essimu esinga okuba ey'ebbeeyi mu neighborhood. Okigedde? I get you. Kakati omuntu aguze essimu oba aguze ekintu kyonna in the name of showing off tagenda gimonitalinga kubanga yagigulidde mu spiriti ndala. Naye aguze ssimu ya spiriti yakumanya nti omwana wange alina okutegeera how everything goes. You need to text me just in case there's a problem. In case we have a stranger at home, you need to tell me immediately. In case there's something at home, in case there's a way that there's an insecure situation at home, maybe one of your siblings is sick or someone gets, tulina bamaidi kati ewaka. You cannot trust them 110%. But when these kids have their phones, you know that they will not go beyond reasonable what?
circumstances. They will not go beyond measure because they know nti bana bana they will report to me or they will take a picture or they will do something. So bw'ogigulira mu spirit eyo, trust me, you are going to monitor. But bw'ogigulira mu spirit eyo okulagako tikandage baneiba bano nti siri wakabi tojja kutawaana. Kati tojja kutawaana kubanga bw'ogiguze with another what? Spirit. With another spirit. Kakati our problems wezikola weziva. So kati wano kuona omuwala wabaddewo mismanagement of a phone. How? Omwana yatuuse ddi ku level ebeera nti talina, yatuuse ddi ku level ebeera nti essimu eriko basobola okwogera n'omusomesa to that extent. Why are they supposed to talk? What are they discussing about? What? Omusomesa alina ku discussinga na maama na taata era maama yagamba omwana nti your teacher is coming at this time for your coaching. It doesn't matter amuweereze, tebalina kwogera. There's no discussion. Hello, how are you? The work is there. I want to find it done. No. Tebalina kwogera. Tebalina kusala we batandika. Nedda muganda wange. I want you to understand properly. Tebalina kwogera. There is no discussion. Why? Omusomesa yasinga okumanya omwana gwasomesa. Tebalina kwogerera ku ssimu. They are simply dealing with education, so drop the work and that's it. Tebalina kwogera. There is communication and talking. Communication kirala nnyo ne talking kirala nnyo. Ontegedde. Communication is when you say I will be there at this time, please, that is the work, do it. Ontegedde. And there is hello, hi, how are you feeling, how did you sleep? That is different. That is completely different. Obosanga omusomesa aba checkinga ku students be. That is uliriza. Anti kati nkubulidde how it's supposed to be done. Ontegedde bulungi. Yes, newe abandi badde boogera birungi byerere tewali ki. Kati ffe twakula, kati this is where I'm telling you. It goes back to the parents and it comes to parenting. Ffe twakula tonyumya n'abantu bakulu. Onyumya nabo ki? Mbozi kize mugatta. Osobola otya okunyumya n'omuntu omukulu? Otya. Omukulu alina kukubuuza n'omuddamu. Bwaleeta emboozi nsirike. Etya. Bwaleeta emboozi nsirike. Mboozi ki? Omwana omutraining tasobola kunyumya mboozi na muntu mukulu. Tosobola kunyumya mboozi na muntu mukulu. Ate kati abamu bakifuna bulala batandika. Communication is different. Communication is different. Kugambe communication is different from okunyumya emboozi. Emboozi kwe kugamba nti mwana ekyo ekitambula. Ensi ogiraba. Ebintu bikutte nnyo. Kati oyinza obigamba omwana w'emyaka 7. Bimukwatirako wa. Ye ensi ekutte nnyo agimanyiddewa. Agitegeererako ki? Njagala gimutegeeza naye agitegeera. Tagyetaaga. So communication. Abantu baki disorganizing. What about that communicating? Wano parenting yabadde etagadde era yatagadde yaleese bino byonna biki? Ebizibu parenting. Nti senga yatuuse ne ku level ekwata essimu n'aweereza oli text oli atuuka okujja. Kati saasira omusajja eri sayidi eri alaba omwana omuto ayogera eby'abantu abakulu. Oba okategedde bulungi nnyo? Kategeera. Kitegeeza ki nti tuteeka abaana mu position, abaana baffe mu position ey'okuba nti bakulu ng'ate baana bato. Okitegedde bulungi nnyo nga parents baba kibataddemu. Oli nayambaza omwana akagoye nga kakomoa. What are you communicating? Abaana mbambaze bulungi. Okitegedde bulungi. Naye kati bodda mu situation y'ono omusajja practical. Ono omusajja musiru busiru. Talina magezi. Anti kati ye kyeri kyenkugambye nti you cannot communicate. Ye yayagadde okwogera n'omwana n'afuna obuzibu. Toyogera na mwana kozi omwana ajja kwogera ekigambo ekikusitula omwoyo ng'ate mwana muto. Tewali kyo nze tusobola kunsanga nga njogera na mwana
nze nina communicating naye. How are you? Are you fine? Did you eat? That is it. Tisula betunumya. It is me talking to you. Ushegedde. Then you talk back. That is it. That is it. Naye tetugenda kunyumya. Tetusobola kunyumya. Ushegedde. Tetusobola kunyumya ekyo kikyamu era tekibanga wera tekiribeerawo. Nategereza ku kifaananyi ky'omwana ono emyaka gyali mujjo giragira ddala muto naye ate omubiri gwe gwe muntu gwe mubiri kakati mutagaza ebintu bibiri, ideology and biology. Biological omwana muto biological omwana muto, but ideologically asobola okubanga mwana mukulu. Kati yeetaaga okuyamba nti ebintu eby'abantu abakulu abanga ddala abirina ng'amabeere ng'obubina nga ki alina okuyambibwa nti makyazi obirina teweetaaga bikozesa kati. And that is where most parents have gone so wrong. They think that okwogera ebintu bino n'abaana baabwe kikyamu. Kati abaana bano batandika obyezuulira nga ono bw'abadde akola oba bw'abadde atandise okukola kuba neno embeera eyabaddewo era gabulazi nti omwana ono ayinza okuba this is not the first time. Ate baana bangi bakikoze mu masomero. Weebuuze mutima gwo nti olwaleero omukazi bw'abaana afumbiro oba bw'abaanoonya omusajja biki byatunuulira olwaleero. Banoonya balinayo obumotoka abevuga. Era gwe kati wano n'otambula nga n'obanga talina mmotoka n'otambula bulungi nnyo n'ogenda n'ogamba omuwala n'omugamba ebigambo by'alina okuwulira asobola okukuzaalawo. Enkya bw'oddira mu open roof n'akuwuliriza. Okitegeera nti tebalina siivu akasengejja kaabwe kafu. Okitegeera tebalina ngeri ki tebalina kiki kye bakozesa kufuna musajja mutuufu. Okitegeera kyova olaba nti kyangu nnyo basula mu nsobi kana abajja mujja amutwale ng'avuga emmotoka ya boosi we amulabe yenyole ammotoka etaliye. Oli gwe baleka mu apartment ogikuuma ajja mukozesa ensobi alowooze nti musajja alayika yali mu apartment. Ate na betwogera gyebiri. No, si gyebiri byaddala byebiriwo. Bano n'abaana boolaba bazadde mu basajja ne babalekawo immediate. Omusajja nze n'ompa omukisa okugamba nti omusajja waddewo basiwa ddala nkubuulira nti osiwa ddala kubanga nina akasengejja nakula nako. Waliwo ebimu byotasobola kunfereramu. Kiringa ze nalinoonya omukazi nalina abawala bangi bemmanyi. Okitegeedde bensobola okugamba nti abaali basobola okunzikiriza okubawasa naye bwe natuuka okuwasa nagamba naye nina okunoonya oyo naye nkozesa akasengejja kaakaddala gwe nagamba nti omanyi tuule wakola birira abaana ofumbe abalabirire bakule bwe bamala okukulakulamu genda okola emirimu gyo. Ontegedde bulungi nnyo. For now tujja because teri kijja just like that. Buli kimu kibeerako obulumi. There's that pain. Waliwo obulumi obubeerawo oba kitegeera bulungi nnyo nti ojja gamba nze mbeera ewaka enjala sisobola zikola nze era nze enviiri zange era nze sinaamu yadde ekikumi. Ebyo byo obwo bwe bulumi bw'olina okukola ki? Okugumira. Osooka obeeko osuumuusa abaana bo obaze ku level gy'obaagalako kati olyoka ogambe nti bakole ki. Bino ebya single mothers biki eyo story empanvu nnyo. Single mothers abamu ba single mothers in fact abasinga obungi ba single mothers abakyala baba baabwe sinti baafa sinti bakyala baba baabwe baafa sinti balina sinti ki but they are single mothers simply because they are single mothers because they wanted to be single mothers. They wanted a single life. No, they didn't want it. They just bagwa mu trap. Kati bagwa mu trap ne balowozesa ensi abamu bwe bafunamu kasente bakirowozesa abantu school nze sinaaba nfuga oyabeeyita bannakyeyombekede abakolamu tewali muganda tewali makulu gamu temuli mu makulu yaddaga ate nabo benyini bakimanyi emitima gyabwe they have nothing to do about it. So ensonga yono omuwala
nono muvubuka n'omwami oyo naye akyali muvubuka myaka 39 naye akyali okay whatever it is n'omwami oyo it is a challenge to all of us. Family erina okwetereeza nti tewali kye babadde bayiga mu ekyo kye babadde bayigiriza mwana mu ekyo tewali they were just being silly. They made a wrong choice. Mu njogera ennyangu dictionary begamba nti they were stupid to do that. Kuteekawo embeera y'okumulabisa ennyo biki babadde basobola okuhandlinga omwana oyo mu ngeri eri calm. Naddala bwe nategedde nti zino messages zabadde zisindikibwa muntu mukulu, I was even disorganized in my brain because nakitegedde nti abantu abamu bali evil to that level. Senga omulambo lwaki osindika bi messages mb'oyaga trapping omusajja. Why? What for? Bw'osanga ensobi gi stopping there and then togiwa mukisa nakweyongera yadde akatono nnyo. Kyemmanyi mukulu John si ye yasoose ate si yasembyeyo. Ebintu bino byolekera ddala okuba nga ate bitambulira ddala mu masomero. Okitegeera. Njagala twogeremuko ku neeyisa y'abaana bano ab'obuwala bwe babeera ku ssomero. Na biki bye bateekeddwa okukola, bambadde batya, beeyisizza batya eri abasomesa abaami. Kakati it comes back to all of us. Kiki kye nagamba ekya parenting. Parenting kigambo kigazi. Lwakuba nti bwe tukyogerako abantu abasinga balowooza nti kyakusaagirira. Ne parenting kiva mu parents. Nti abazadde tulina okuvaayo ne tuyigiriza abaana baffe ebintu ebimu. Kubanga abaana baffe bano be bakula ne bafuuka abasomesa enkya. Kigedde. Bano abaana bonna n'oyo omusajja yabadde ayagala okwebibereka kaana. Naye mwana wa muntu. Era ndowooza walabe bamugjeyo bamututte ku kafe jabazi ne bamuwa emmere. Simanyi babadde bamuwa yaaki. Omukolisa komera. I don't know. But gwe kyolina okutegeera nti buli muntu gwolaba aliko abazadde. Oba balamu babaafa aliko abazadde. So kye bayita parenting kitegeeza nti tulina okusala amagezi mu mbeera yonna okulaba nti tunakyalinga abaana baffe nga tubajjira ddala nga bakyalina mu mbuto z'abamama baabwe. Okigedde. Omwana n'azaalibwa, omwana n'afiibwako, omwana n'ayigirizibwa, omwana n'omwambaza bulungi okuva nga muto. Okigedde. Okuva nga mwana muto nga baby. Kati atuuka ekiseera we yandibadde akolere ebibi oba yandibadde ayambalira ebi nga bimuswaza. Njagala tuborrowinga enkola y'Abayisiraamu. Abasiraamu. Yes, sir. Abasiraamu bagenda ne bambaza abaana baabwe kuva buto. Nga babambaza obwo obunankani bwabwe, ne bambala bulungi, ne babeera smart, ne babeera nga beekavalinze, beeveirinze biki. Oluusi ogenda okulaba nga abaana abo bakuze ne batuuka mu myaka emikulu ng'era tasobola kulekerera mutwe gwe nga muki naye nga mukulu nga n'okwesalirawo yeesalirawo. Okyegedde bulungi nnyo kubanga aba yakikola ki yakimanyiira ekyo kyayingira mu bwongo bwe. Naye kati ffe tugenda okutunula bwe tuti ebiseera ebisinga tunafuye nnyo mu nkuza y'abaana ne tunafuwa mu ngeri gye boogeramu. Abaana tebamanyi kubuuza, tebamanyi kwogera n'abantu, abaana tebatya. Okigedde kubanga they must have that kind of respect. Kineepankire ntya ku musomesa ontegedde bulungi nnyo naye okuba mwana akula tatya ali awo kwegamba it is very wrong okukula nga tolina kyotya. Tosobola kukula nga tolina kyotya, tosobola kubeerawo nga tolina kyotya. Kigedde oteekeddwa okubaako byokola ki byotya kubanga olwo lwofuna respect ki entuufu. Kakati aba parents balina okufaayo ne bakola ebintu byabwe. Ekyokubiri amadiini gaffe galina okufaayo ne bakola ki
ffe eddiini ze zaatukuzanga naye tulina kati bapasite betu nebiba bujingo ekigedi kati ye problem nti tetulina we have nowhere to run to ekigedi we have nowhere to run to kubanga kati kitegeeza kibula nze nkuzizayo ku kya parenting because kuba parenting yo we cannot run away from it kubanga buli muntu gwolaba azaalibwa ate azaalibwa muzadde kati fena society yonna erina okubeera parents gwagenda okwebereka ku mwana weeteeke mu kifaananyi ky'okubeera parent igwe okitegedde weeteeke mu kifaananyi ky'okubeera ki parent gwagenda omwana yenna gwolaba mulabe ng'omwana wo muyambeko buyambi waseerera muyambe buyambi so that if we all become parents we can have a better society so si kubeera nti nno abazadde abamu ate bo ba predators osanga ekisajja kiri ku baana ba banne baakyo anakyo kirina abawala ofuna okitegeera kyo kirina abaana abawala kyokka tekiri mu ku bwana bw'abeene okitegeedde bulungi so kitegeeza nti let us not become predators tubeere more of parents tuyambeko buyambi way it is necessary abasomesa betuli mu kugamba abasomesa abantu nawulidde abantu abamu bagamba munera fe abasomesa mmwe mufuuka abazadde b'abaana nedda no temwejjako buvunaanyizibwa nabusuulira ate abasomesa buli muntu abeere responsible eri omwana wa munne bw'osanga omwana nga ali mu mbeera yakwesiriwaza muyambeko there and then ntegedde bulungi todda mu kuwoza abaana bena kuzino boononese what are you talking about kiki ekiboonoonye ebitala obutamukuba luyi but you help abaana abamu bawuliriza nnyo n'abantu bajja kuwuliriza abaana bano si baana babi but they don't know what to do nabo besanga bwesanzaawo byalaba ku TV byakola tata taliwo mama taliwo they're just like that so they don't know what to do they need guidance abaana tebamanyi kyakukola they don't know what to do kakati buli kimu bakyezuulira kakati tulina okudda ku level ey'okuba nti ffe tubabuulira where to go so si bo kwenoonyeza where to go because when they look for where to go for them they will go wrong directions because olina otegeera nti sitaani akola ali redde naye abe nti ne sitaani naye ali busy as you are relaxing ye sitaani abawa options zibanga options after options do this do that do the other do that you cannot now trust anyone with your kids the first thing you have to do is be the protector and be there abazadde they are not there then technology and science we must embrace science and technology but instead we must make sure that science and technology is helping us not destroying us phones can never be smarter than human beings I told you every technology behind it there's a human person there's a human being so there's a human being behind every technology so kitegeeza temwekwasa technology musobola omucontrolinga ntegedde bulungi nnyo wa omwana essimu no problem gicontrolling okitegedde wa omwana essimu gicontrolling monitor waliwo technology mungi amonitoring amasimu gano you can take your phone abaana bonna nobanga obalabira wano ku ssimu yo nga bye bamuweereza obiraba era kyolaba tosooka nakudinda mubuulizeewo who is saying that to you why is he saying that munnange kankunyumizeeyo akaboozi oba kankubulira ekintu munnange ebintu bino ebimu bye twefuula nti tuli bagezi simanyi technology simanyi enseekuza and all that nonsense munnange gye biva eri mu bazungu bali very strict ku bintu bino very extremely strict ku bintu bino okitegeedde abazungu bagulira abaana babe essimu okuva ku myaka ndowooza nga 6
but they monitor. N'olyoka osanga ekisajja wano ekitalina magezi kyekimusoke kyekigundi kiri mu Uganda wano sente kyakazifuna tekinnamala nazo na myaka 2 kikuta amasimu kigulidde abaana baakyo kibateddeko internet tekimanyina ku monitoringa simu. Better not buy them. Tulina bannakyalo bangi abalina sente batutamye basinza okuleeta all this nonsense. Kubuulira babi nnyo kubanga bo balowooza sente is money can buy everything. Okyegeddde kanati tuba ne bamaama kikaaba abaamaalo alowooza nti okugulira abaana bange essimu akuwa n'amateeka abaana be bonna ayagala obagulira. Ndabika ntya nga nze nina okugira nina okulabika nga ndi bwakabi nnyo nina essimu era nze I have a phone. Abaana bae bonna balina amasimu. What's that? Okyegeddde bulungi nnyo. So I think that is where most of us have gone wrong. Kale obudde bugenderedde mukolusaamu n'olw'ensonga eyo njagala ate osiibule abantu olwako ka lecture akanyuvu k'otuwadde. Njagala kusiibula ku bantu baffe nga tubagamba nti ebimu bye twogera oluusi biba bibi gye muli kubanga oluusi tuba twataakinga embeera zammwe oba enkola zammwe. So tetubasaba kutusonyiwa but take it on. Ayagala omugezi ategeere omusiru asiriwalire ddala. Uganda okuleka nga tuzuukuse ne tukola ebyo bye tulina okukola tewali, there is no way out. Kino kye mwalaba ekyono omwana kyekyalabise mu kamera naye bingi nnyo ebiri underground. ba uncle basibayi baani simanyi ba cousins beebase ku baana baabwe ku baana baffe ku baana baganda baffe ku baki naye ng'ebyo byonna biva ku kintu eki lack of availability of parents, lack of parenting. No one is parenting nobody. Tulina kati n'ekizibu eky'abazadde abazadde nga bato nti weesanga nga abaana ate bazadde baana bannaabwe. So ebyo byonna byakutunuulira. So the best thing to do is to go back to parenting. Nti buli mwana gw'olaba mwana wo ontegedde bulungi nnyo. Buli mwana gw'olaba mu society mwana ki? Mwana wo. Find a way of seeing yourself in the shoes of that parent. Nga gutonnaba kutandika kwagala kwebereka ku mwana we, atonnaba kutandika kwagala kumutextinga biki. Mwabagula amasimu, abazadde abagula amasimu ne teknologiya yena gwe mukozesa, games and all that. Faayo okutegeera games si ze bazannya. Ntegedde abantu abamu bagula games nga tamanyi games si ze bazannya abaana. Chegedde. You must make sure, you must get to know what is really going on with your children. You stop whatever you have to stop with immediate effect. Okay, tuyenza nnyo Sam olw'ensonga ezo. Nze Jona Saints ku Mukutu Tindi Files genderedde maaso n'okubanga subscribinga gwenna eyakatweyungako oba asuubira okubanga ate tutambulira ddala wamu. N'olw'ensonga eyo mubeere bulungi mweraba.